bamuzizaayo era azeeyo mukomera beero bagimumye Hajati oyo ebyo nno kooti ewedde Hajati Zuula yoyo baawe bamuzizaayo bamumye beero naye kyolina okumanya ye mugumu Haji akaabye Hajati Zuula yoyo ebyo Hajati bamuzizaayo. So tubakulisaayo mwenna olw'okubaawo mu kooti. Tusooka okwebaza abantu mwenna abazze n'okubugiriza enjuyi zonna olwaffe naddala olwa Haji Ali Mwezera. Mwebali nnyo, mwebalire ddala butakoowa. Nga bwe buwulidde Registrar w'ekkooti atutegeezezza nti omulamuzi era n'olwaleero tasobodde kubeerawo. Tusaba Mukama Katonda amusaasire asobole okubaawo ng'ennaku z'omwezi 2. Naye oludda lwaffe luwaddeyo okusaba era ne tukkaanyizibwako n'oludda luli olwa state nti singa omulamuzi afuna obudde mu wiiki eno asobola okuyisuinga kye bayita production warrant esabayo asaba Haji Mwezera okujja wano ne application eno nebeera ng'ewulirwa era nebeera disposed of oba nebeera ng'ekolwako. Ndowooza tewali kirala kisukkakaawo. Waliwo abantu abamu abatandise okwebuuza nti oba oliawo oba obujulizi tebumala bulungi ensonga lwaki omulamuzi ajjanga. Tetuli ku trial. Njagala tusomese abantu abali eyo. Babushiri oyo abali eyo tetuli mu kuwulira musango. Tuli ku application ey'okusaba omunafu awoleze bweru. Beiro kitegeeza wozanga ova bweru. Nga tuwoleza muli munda ng'oli munda gye tuliko. Kaakati trial ate yejja kuweebwa deeti naye nga bwe tugambye nti kati trial eziriko ng'ogyeko ensava ennyo eziri ku capital offences bakyali mu za 2017. Kaakati abo oyinza okuba ojja kulinda bwe banaateera eyiyo mu Q etuuke ku cause list eno oyinza okuyingira mu 232 okuwulirako obuwulizi. Asa abantu balowooza nti omusango guno gwongezebwayo kugamba abalamuzi batuuke n'okugenda mu luwummula nagwo Christmas erigwe munda. Tetulinamu kutya sisuubira era tetulinamu kutya. Ffe tujja kuba bawulize ennaku z'omwezi buli kooti zeetuwa tujja kujjanga ffenna nga bwe tuliwo ffe tuwe client waffe ekyo kyalina okufuna. So ku mulundi guli baatugamba abakyala ekyabaganya okuyingira nti balina IDs era bwe nali nkuba omulanga ne mbagamba nti eri ku iPod si bya bulijjo mujje n'ebiboogerwako n'ebiraga nti gwe gundi okusinziira nga bwe baatugamba kubanga nze siwakanya amateeka ga kifo mwe sikola nendaba nga kyabuvunaanyizibwa okubeera ku iPod okulekawo endagamu tuyonge kirungi olwaleero bazze nazo kyomukisa omunyisanzewo bannamawulire nga nabo baganiddwa okukola ki okuyingira nennyonnyolako nangamba okolangani oli mulamuzi nti nedda oli looya nti nedda kati oyambako ki ku musango kwanza munnaye ndi muzadde ayagala ofolowinga obulungi eki ensonga eno nti abali mu kooti bakola ki bamala kakati nenkubira gyati nemugamba baganye okuyingira n'asaba omusirikale abadde munda nti abantu bange bonna baganiddwa okukola ki okuyingira nsaba munyambe munene yenaalongo ku geeti era ababaddewo mwenna mutebye Victor baddeewo omusirikale ayambadde bulaka yazze n'akola ki kunda nnuna ekintu kye bazimba nti ejja ti abazadde tebamuwerekera kibi bwebanga baagala kugoba abantu mu musango ffenna batugaane bagambe nti sayidi eno abantu 3 ne sayidi eno abantu bameka okusinga okuba nga sayidi emu erina abantu ameka ng'ono alina abantu bameka kunyigiriza muzadde kubanga abazadde bangi abaagala okulaga obulumi bwabwe abalina abaana abakwatiddwa lwaki tuyimirira mu nsonga nga zino tuzogereko tuyambe abazadde abalala abali eyo okuggwamu fiya okulaba nga abatafiiriddwako kituyamba omuntu ategeere nti bw'anajja Naalo ng'ajja kubeera ku sayidi ya mulwanirire nga banoonya obwenkanya si lwakuba Naalo ng'ayagala nnyo okumulaba wedde erinnya ndirina okumanya ndirina nti n'omulabe wange asobola okumanya nti wange tanoze kitegeeza nfolowinga era ndaba kati bw'atannakola nga tebannakwogerako kigambo kyonna kiri opposite kuggwe okyabulamu naye bw'olaba ng'omuntu atakwagala gamba Naalo ng'ayambadde bubi kitegeeza ondabye yensonga lwaki okoze eki onjogedde mukole nnyo mubenga n'abalabe mu ate bafaani bamu ekirala batugambye nti osanyuse nnyo olugambye nti Haji bamuzeeyo omuntu yenna ategeera empola wadde mba okundowooleza kubanze okuva naze wano sinnasikako olw'ensonga mbadde ku simu nga ndaba alieni bamumye bbeero sinnaddamu kufuna ddembe mu mutima kati omuntu bw'akyogere yebeera ntegeera ye
kubanga nze sajja wano kuwanyisiganya n'abantu bigambo oba kuwanyisiganya birowoozo nkola kyentegeddwa okukola ki lwakuba tulina abantu abategeera enkola nga ye alowooza nti bw'aba ayogera ku kintu gwe tolina kikola ki kyogerako so nga gwe olaba oli munnamawulire oli w'abantu bonna bw'obeera public figure buli muntu yenna alina lwaiti okunyumyako okuwagira oba okukulaba naye abantu beesooka abantu mwoyo gundi wange ntegeera ntono muweerera abaana wate omuntu watasuba n'amagezi amazaale ne gamubula kibi tukumbuze ekirala abantu nga basusse okugamba nti erina eddagala ly'ensansa mu mutwe kasanyina ssente sooka otunulira abakinjogerako bavuga biki kitegeeza tulina ebitwawula biki abalala bavuga pasa mu kibuga nyo omutwalo gumu olunaku ne luziba nga teyeebase kitegeeza kino kyolaba nkola kyenjagala nyina obusobozi obukola ekisingako wano abalala basiba enviiri omwezi mulamba nawunyaga engege osanga naye agamba nti naalonga n'eddagala lyaki kino kyolaba nkola nkikola lwakuba kyenkola ki gwe bwontunuulira entegeera yeekuwa nti sente siba enviiri sizirina kale tulowooza nti oyo akugamba nti olina eddagala ly'ensansa mu mutwe mwali konseringa ne muddamu ne mukwata omuntu yenna buli lwakugambanga nti akwetondera nga nakyayagala omukolere bwetakikola ddamu n'akufuna ndowooza nammwe mukirabe yali agambye mubogera mukoyaki kirina balina setimenti yabwe gye bazunga nayo kubanga baagala nnyo okulaba omukazi oyo ng'ensi emukyawa gamba nti ebbanga lyomaze naye walaba kino sisobola nze sirya bigambo byange bwali banga omwana waaja teyalimba nzikiriza mbeere nga nagoberera omwana omukyamu nesobola kulya biki sobola kugamba nti nkwagala nnyo ku mmande kuta negala sikwagala oyo siyenza mwepiwa mulundi womani I stand on my words n'olwensonga eyo nti sirina gwenti I don't fear anybody gwe bwoba olaba nti ekinti gwenkola tomwagala gwekola ogwo gwokola ki agamba ti nti ddagala lyansansa genjagala kuba nyina ssente mwana gye muli asobola okujja asobola okutuma gwenna ayina brother oyina mwana munezi wamuzala muto kino kyetusetinga kigenda kubeerawo nga wera webasetinga ssemateeka twagana ffe tukisetinge kiyambe ku bantu baffe bagenda baffe abali ebweru w'eggwanga nga omulaba amateeka ge bakola naffe kyetwagala kyekino atleast omusajja abeereko n'obwogerero omusajja abeereko naye wastandinga n'agamba ti amwe maani naye ntandikirawo nange abasajja bangi babidde mubimanyi bino ebintu tubyogera gwe okubeera omusajja guleme kubeera musango okubeera omusajja guleme kubeera musango kubanga Katonda yakutonda bw'ati kyannaku nnyo nti abantu abamu bibatuuseeko ate babimanyi naye osanga omubuyabuya ng'astandinga ng'awakanya amazima oba awakanya obwerufu kiruma nti ate abamu babikozeeko n'abaana b'abantu nina omukazi omu alina eddagala ensansa mu mutwe yasibako omwana w'abembe bw'ati n'amuggyako 30 miliyoni n'amuukako amwebakengako emirundi 6 omusango gye guli ekatwe fayiro yali mu 16 naye mugenda ne mukonfirming nga lwaki amuka yali amwegomba yali amwagala bakwata abaana batega awo otegerera omukazi wakwatira omwana n'amugabira ekika kitali kye n'awangala naye emyaka 3 nga tayogedde tusigale nga tuli bakakamati tusigale nga tuli solid olwansonga nti anoonya amazima takoowa anoonya obwenkanya takoowa buno obwenkanya bwa ajali mwiza bwetunoonya tebugenda koma kuye tuzadde abaana b'obulenzi tulina abaana abalenzi tulina babrothers baffe tulina babba baffe tulina balamu baffe nga balenzi mwalabyeko omwana ku mawulire nga nyina yamuwawaabidde mbu yamukozesa kitaawe yamuwawaabidde naye ngaomwana agamba twateesa ne maama saamukwata naye nga maama aloopa nti baamukwata naye ngaomwana agamba twateesa bino tubale tubikola twateesa maama alimba twateesa nolwekyo nti bangi abawayirizibwa era bangi abanyigirizibwa kyetulina okwekwasa twekwase Katonda yasooka twebaze kooti kubanga n'okutuwa time oba date tuba n'essuubi basobola otugamba teriiyo temudda temukola naye buli watuwa date ekinsinga okunsanyusa mu musango guno ffe babawaabira abalina omusibe mukyero tuli rede n'okuguwulira naye ate abatusiba balina presa singa eyaffe please musale presa bakazi mmwe ndaba mu buguma mu bukuta mwenna amatama gabakulukuse mukakkane mwe mwatuwabira mwe mwatusiba ffe tuli solid bebaleeta omusango mwe mwaleeta omusango mwe mwafanya mwogera kalebule tulina okwogera bino accordingly eyawaaba yaani kino kitweta ku musango nti eyawaaba yaani era byayogedde byetujjamu biki byetugamba abantu byayogedde biki ebikolwa byeneneyisaayo kitweta kumuwaabi yaani so n'olwekyo bingi bikyavaayo ebimu tubisirikidde olw'obujulizi naye ffe tusaba Katonda era tumwebaza twebaza abalamuzi tujja kusigala nga tuwawa ekitiibwa tujja kusigala nga tuwa kooti ekitiibwa
lwaki tukakatako empaji ya kooti ssemateeka esigala nga empaji za kooti zeetengeredde nti omulamuzi kyatugamba bona tugamba kuguulya tujja kuwulya kubanga mulaze akajanja ne mulaganga mmwe balamuzi mmwe balooya mmwe baani full-figure n'abamufaanana mukwano gwange nnyo advisor agenda advising Museveni advising amateeka advising Museveni advising amateeka full-figure ajja ensonga ez'okulya emmere ku street n'azeeta mu mateeka. That is the truth. So kisa mukama ogamba full-figure yabaletedde nonnabe no si lunnabe naye kugamba ne byatategeera oyina okuba ne limiti ku by'olina okwogera ne by'otategeera n'ebyo talina kwogerako bikola ki obyogerako osanga n'omulamuzi ayinza okubanyiizirwa bigambo byani abantu bazze mu kkooti bamanya ne sikini bagenda muta naye amateeka malala abali eyo abayimbi kinenyamiza be bayimbi abatalabiseeko mu kkooti ababadde n'ali sikini kuki naye oluusi babadde n'essuubi olw'ebigambo bya full-figure kati ebigambo bya full-figure mu bikwatenga ebitundu 5 ku 100 yatuwa essuubi kwagi aji ne bamuteeka mu kkomera yatuwadde essuubi ku bali ne sikini. So that is a truth. Full-figure ne banna bafaanana batyo muve mu nsonga z'amateeka. Jajja wa Fango ne addeyo mu Kabira.